omuntu kwe tuyita ayagala ekifo automatically ng'akyagala ye mukyalo oyo ayagala ekifo kye akyagala kosiwota n'obulamu bwonna amanye nti okukola obuterekereza okwagala abantu nga tolina kyosuubira omwana otuka kulyengedde kola atwala kirinyo kyekyo abaana bakola tuyagala gagawalirawo mangu tuyagala kusuula tunatatukolaleero lutakwayinse kubanga kajiba gye bagambe bugendo okuva 2011 tambula naye tampisanga kuwadde ekikumi wadde olukumi nesiga kajoba n'okusinga omwana gwezadde era n'omwana akimanyi nti kajiba tasobya mwesiga ekiraga ewala so neyanza kajoba we bali kuŋŋondera we bali kunkolera kankusabira ojumirefuta kubanga okimanyi nezamafuta wezibula okuba mukoze n'ensindika omuzinda lukutunotaata wakati balina byayogera amanya gakyagajjukira kimuzinda abasebu bakiramani chairman wa kitwaliro mwimirirawo ne munnammwe newalwadaddi mulabi wali mwimirirawo ne munnammwe mwewaliseekaafu ekirabo owalwadaddi ako naye mulabyekaafu nze kalungi ewakirwanira oli akutte omuzinda wakajiba ewakito oli vaisi wakimanya nowa lwadaddi abaddewo kale webase basibo ne bannyawo ebigambo tebyampeteko abamanyi waffe mu famire tebina yategaano era kati nze nsoose ndowooza okubona era kunsi kuno ofunanga osobanga mukama kusanze kumaba fiina kati nzani andinguyiteko bannange neyanziza semusetero wakiwanira taata mwebale baseeka batusabidde bannafasitotero bannange byonna bannange mwebale mamire famire fiina mwena bannange neyanziza neyanzenge bannange neyanziza bannange zesina tekiza kwogerako naye mami mukama mumpeera obulamu akuwanganze bannange nze nsiimye ddala mbadde sirina kirooto nti ze ndifuga ku mmotoka nga sirina kirooto kati nange naye twe buweereza bwaffe naffe tulina enkola
ngenda kwegatta ku mukulu Kajoba ono abeera mutabani wange nange nebaze director ndi mu bidduka ebyo naye tekisangira kuba 25 emusuubuzi wa bidduka ebyo kuba ebyo otegedde bijja wano abali wano batamanyi entambula eyo esukka mu miliyoni 4 naye yasanga busanzi muntu n'amwesiga ate noono n'atuukiriza obwesigwa bwe abantu basanga tulina bwesigwa tukola nti tutufuna tetukola ki tutufuna njabo director tukweyanze bye tukweyanzenge ate kati ng'eri mubakugu akuba kayita market expansion nawe kamuyamba mu bizinesi ye naye nga tawaddeeyo tubakuba ba bizinesi oba oli awo si weewaawo tukweyanza nnyo nyabo tukweyanzenge mpozi nno abamu temwategedde mannya gange gono ndi Kakooza ge mannya gange Muzeeyi Kalonji Pawulo wetutambuza ensonga z'ekyalo kino tukweyanza nnyo tukweyanza nnyo okubeeko tuyoberako amafuta naye n'opitako mu kkubo Kamuyite mutabani wange kubanga Arnold Kajoba yazaalibwa ndaba nze nga nsoma ate nga nsoma ne Musinja musajja ate ali muto nnyo omuyita mutabani wange temansomye maama fiina munnange tweyanziza nnyo tweyanzege kubanga bwewadde ewaffe gamba nti mwana namala yazaalibwa Kajoba gwani Kajoba kumakono basala ne banyabo owulira otya tumasoka bibirali ebyo tugenda mu program obadde okisuubira sina yadde eggaali program waliwo era abalese ebirabo abagala okugabira bannaabwe tolina wadde eggaali namwe program yammwe mubikole tubemalirize mubibeewo tetuyina abalese ebirabo namwe okugabira bannaabwe ebirabo mubigabe kubanga tulina bulamani yekumekangirite mwebali nnyo mwebalire ddala Kajoba atobonaabona weetulire wano otunyumize jangu soolole wano soola wano abantu balage ku mugole wange aye tulinamu abasiteeri gebakole naye bwe tuddako tugobaamanya nkwata omukola ngenda bakugambira onoonya wokwatira ngobalaba nti naye mpaka Joba kyenkola sigenda waka wange soka nenfunayo ewanti nga wasirifu nendetakawala nalinezo
Badala abantu bangi tali muntu yali ampadde ku kirabo bannange kiringa kino bannange nsanyufu bannange ne yanzambe abalabe n'ekirabo ekiri mu motoka wali mu bbo mu motoka aliyo ekirabo tulali mu maaso naye atule wano muyingire ku muryango tuli mu maaso tule wano asobola okuvuga guno mukisa munene nnyo kampitawo ko bannaye kampitawo mubise wali ya Chandaba. Mukambagalize Mungu. Labayo, nachera chokadwalo abwapa. Bakwata bana motoka. Ben vayo. gasikisuubira nakote muto okuwa emmotoka kaliza sale nandizikewo zigula emmotoka bannaye tandikewo sere zigula emmotoka mu katonda mugula bannange ensi leka naye ekisumuzo kikino bannaye nuna kino Otema bukoya. Kwata yonanga. So buli mwaka tukikola
omwaka guno bantegeezezza nti Rich yasinze. Yes. Rich Fijja ino. Rich jangu baba. Wafe wetuli mayinja ogenda kuwira abayimba goko wange oyita ni mwami Kalanzi jakunzayo waka ngakutwala kyekyo nno kiri. So enteekateeka yoyo okugisuza omanyi omuntu omuwa ekirabo nekimufuukira ekirabo alinawo nze eyange nagisulamu wiiki nnamba naye ajja kusula ngaagugumuka bye okugugumuka kwakusuubire ogenda muto emirundi egiwera akisuubire kuba ate maama we mulwadde wa pulesa ne maama mwana akimanya ayinza okuba eri n'afaitinga kati aba alina agenda mpola n'amutukira namugamba manyi kitutuuseeko nti maama fiina atuwadde emmotoka tekijja kubeera kipya mu matu ga maama. obulako obusembayo bwasobola okugamba omuntu ali eyo ng'alina mikwano gye okukwata obulungi emikwano gye balina kyekisinga obukulu tokola olw'okuba ng'olina kyogoberera. Kolera omuntu n'omutima gwo gumu ate si yakwatibwa ensonyi aga nti ye omuntu ono ankoledde okumala ebbanga naye buli lwokola ng'olina ky'osuubira be baana be tukozesa ne bajja mu bwangu ne baagala babbe mukoledde emyezi 6 mukoledde emyaka 2 talina kyampa ate nga ssente alina nnyingi n'afunamu ekinugu ku mutima. Kola ky'owulira ky'osobodde. Kiringa naffe mu bujjanjabi bwaffe kizibu okujjanjaba omwadde erabira 100% nti asiimye. Bw'omujjanjaba n'omuwa omukisa ng'aga eky'omukisa nno kyatereera sente kati nkola omulimu gwonna nina emirimu mingi sente nzifuna naye ekyomusajja ate kinnatereera. Bw'omuteeza ekyomusajja aga maama fina ekyomusajja kyatereera naye mafina ebintu sibitegeera ate abaana wenna neba so neffe tukola bukozi mulimu gwaffe gwe twasomerera ti jjanjaba omuntu bw'aba tasiimye ajja kutuuka mu ddaakola eki asiime katumbawumba ku luli anniversary eweddeyo ekatuweza emyaka 2 umaru ngambe nkikubuuze wasanga luli abafumbye emmere naye nti leero tewannabaawo yadde kirinnya ekintuuseeko umaru yakyogedde kirinnya ekintuuseeko kubanga emmere gye bagenda okulya yeetaagisanga buli muntu afuneko n'omukola emmere egenda okubeera wano yeetaaga omuntu agambe naye ntwalayo omuwumbe waka kubanga sirabawo bantu bagenda jirya bali nyingi nnyo twalese umaru enkoko si bwe buno bukiiki obwo bukiiki bwammwe obwo bwe mugabulagabula ku mikolo Lesbi, yava obadde okwata
Yanzisa nnyo deba ne mukama gyali mukama mulungi bannange banayinzaani mu famire yaffe teri abatera mmotoka nabanze nsoso kufuna emmotoka bannaye mukama mwebale nnyo baddala nyanne yanziza neyanzege bannaye mama fiina ku nsi kuno bannange kino nze sikirabangako mbaddala abantu bangi tali muntu yali ampadde ku kirabo bannange kiringa kino bannange ensanyufu bannaye neyanza abalabe n'ekirabo ekiri mu mmotoka wali mu bbuuku mu mmotoka aliyo ekirabo tulali mu maaso naye atuule wano muyingire mu jangu tuli mu maaso tuli wano asobola okuvuga guno mukisa munene nnyo kampitewoko bannaye kampitewo mubize ewali Chandaba. Mukambagalize labayo naye era lusoka lwabwava bakuwata bana mmotoka Ben vayo. Nagulire mmoto gasikisuubira nakote mmoto okuwa emmotoka kaliza sale nandiziggewo ezigula emmotoka bannaye nandijjewo sere zigula emmotoka mu katonda mugugo bannange ensi leka naye nekisumuzwe kikino bannange nuna kino otematema mukoyo kwatayo nangala webale mukwano webale kweyisa bulungi congratulations mulamu era katete okagula tugende naye kino kiyitiridde tukomewa sebo twasalawo okuwa kasoma afe asinze ekirabo kasoma afe abasinze so buli mwaka tukikola omwaka guno bategeezezza nti biki yasinze yes
Yes. Richie, Richie jangu baba. Gendo lete ebyo. Kuninga omulese salimu. Agwale inze. asanye kuwangala. Asanye kuwanga. Mbochi kuwangala. Asanye kuwangala. Kubino byakola. Bino byakola. Kati buli muntu alidde ku mmere olunaku olwaleero. Nti emikisa gya mafiina bamulaba kufuna. Nenga temumanyi lwaki afuna. Mmere yabwerere. Yabwerere agabudde. Leka naawe. Era munaaba agabudde. Agabye ebirabo abantu kyafuna nange ekirabo kijja ne mafiina nsonyi sifuna ennyonyi. Ayinza okunkubya pressure jukira ndi mulwadde. Ajja kukuttira bwerere. Wajja kuzita bwe yajagera alete ekirabo awo kinkube. Kinkube kigunfe. Ate nfe kirabo. Bw'ogamba uyo sente baganda bayeta inayo wadde eggaali mu kika. Nafunye mmorogo. Era be kimere. Nkulaba onoddayo ko. Nuziri hoteli ezebbe ya mitwalo 5. Nchiriridde ku bwerere wa mama. Ojiridde ku bwerere. Wano wa? Ono first hotel Matuga. Mama Fina Adam bless obari. Uja bless Oman cash. Yebyo kusindisa bigere.
kino kye bayita okusindisa ebigere ndowooza olaba abakyala batudde balya bwe bakubira ne bannaabwe mwanguwe ekiri wano buli omu akubira munne yanguwa ono baakamukubira atuuse bano batuuse kyebayita ekijjobi kyebayita ekijjobi aba ekiri wano ku ludda luno kyekyo mama fiina agabudde fast hotel Matugga buli nsonda bagabula bali abali eri SBF ne ttiimu ye bali abo bakwata ate waliwo ttiimu endala egabulwa bali abo baddamu abamu boolaba baalidde dda bwe baddamu kyebagambye nti buli muntu alye kyayagala kuddamu balya bwe baddamu kino kye bayita okusindisa ebigere kino kye bayita okusindisa ebigere kino kye bayita n'owekiikaasena wano olaba ye fast hotel Matugga bwekyo bwerabikako mu bitundu ebimu Matugga obuze fast hotel sauna hotel lodging anjogera Uganda bisulo abaagala ebyokunywamu obummulamu yene ekyo ekitundu ekimu ku kyo enyongeza kamera ekulaga nene enzibu wano wensobodde okukwata nga nyimirire n'emabega wali ebizimbe ate bwevaawo neesala nekkubo kati nkusaza ebyowulire wabeerayo bisanyukirwamu sawuna bwegambye osala ekkubo eno gadeni nkugamba ki abaana ab'obuwala balina obwetaavu ate bwe batakoleredde edda ffe twabeeranga bato nga tetusuubirayo nti tujja kufuna ekintu ekiwoobu tosanzawo nti omusajja akukwana ati naye kati essaawa zino omwana akeera kumakyanga n'emyaka 15 n'agamba omusajja njagala ngwire iPhone ate ne muzadde we n'abeera mu mativu olw'omwana we mugwira iPhone n'atamubuuza iPhone anagikuwadde okitegeera kati abazadde be bakoze nnyo omulimu gw'okwonona abaana okusinga abaana nga bwe boonoonese omuzadde abeerawo n'awagana okwagala nga toŋŋambira ku mwana wange olwaliro omuzadde akwata omwana ng'ali mwesibwa P7 n'amugulira iPhone n'omugala lwaki akwata esibu era birina byokola naye byalaba era byajja okukola enkya so ffe bennyini ffe abeeyononedde ensi abagezaako okukuusa ku by'omutimbagano wakati bwe basendekera abakola ki abakozesa oby'omutimbagano bajja kubasiba basebo ne banyawo bajja kubasiba mu nsi muno mama fina ye muntu asinga omutima